Kayunga bayambi abantu bayamba oyinza okwakalanga mbadde mukwatibwa ensonyi naye yagenze naye ettaka ly'abantu gyeriri abantu babundabunda gye bali be bajjako ebibanja byabwe bannansi ate era abalonzi b'ebibiina ebyo Kalangwa singa yajja n'ebyapa abantu n'abakompasetinga ttaka lino naliguze ndyagala naye obadde obeera ku kibanja kya eka 10 abantu beeyo balunzi babeera ku ttaka nga liri wanene kibi nti abantu omuntu bw'afa kibi okusanyuka naye lubeerera munnaye mu butonde bw'omuntu ekizibu omuntu bw'akiwona tasobola kutakyekulisa kati Kalangwa ndine kanso Matovu okulaba nga tutaanya ku nsonga eza omugenzi Kalangwa lwaki tuzikomyawo ssaawa zino lwansonga bingi bitambula ku mitimbagano naddala ebyekuusa ku kufa kwe n'abaana abatanakakasibwa ddala bantumbwe za Kalangwa bavuddeyo ku mitimbagano okuvvoola n'okuyisa mu bannakayunga eggaali saa zino nga abantu bali mu kunyolwa kuba bali mu ekyo ekyaliwo ekyokubeera nga bafiirwa omuntu ate era ne babeera n'embeera gye bayitamu ey'okuba nti babbibwako amataka okubeera nga saa zino omwana ovaayo okola ekyo netugenda okuba ntuyisaamu obuufu ne kanso tube nga tunaba kiki ekyagamba ku ekyo kanso sebo nkwaniriza nsaba obuze ku balabi ba Focus TV abalabi ba Focus TV ona gye musinzira okutulaba bane tubabuuzaako ne tubeebaza abalina gye mukola abafunye okusoomozebwa okw'enjawulo tubasaasira ate n'abafunye ebirungi tubasanyukirako nsaba Mukama bibakuumire amiina kanso bwe tubeedde mbadde bukyangasage egwawo eyo eyakisidenti eyajja mu bulamu bw'ensi eno omukulu bayita Moses Kalangwa tusinkanangako ekituufu era mbadde nkunoonya nongamba ndiko bize wano naye ngamba eyo kenkufunye koyongere nawe okuttaanya ku nsonga y'omukulu ono Moses Kalangwa kanso mu bulamu bwe obadde omumanyi nga y'omuntu nze ekisooka ssebo nzaalwa Kayunga oli munnakayunga ye waffe era bamanye Kayunga gundi olevo yange nagimalira obusuka ku Green Valley School so kati Kayunga waffe sukka wabadde ddala akabenje wennyini awo akabenje akafunidde sukka baŋŋambye saidi zaawo sukka kati awo sukka Green Valley wemalira gundi olevo ate nga nasomerako n'eri ng'oyutuuse oyise ekyerima nodda bayita ekitatya so Kayunga waffe ekitegeeza byogenda tugamba si byambu si byambu naye mwami Kalangwa nze ntandika okumumanya mu Kayunga nga mivuyo gya ttaka eryo gitandise kuba tazaalwa nga Kayunga yajjayo buzi twafuna ekizibu saidi bw'okwata nodda saidi z'ebbaali mu lukoola eyo ettaka lyayo lingi abantu balina ettaka naye teryali na byapa baali tebalijjaako ettaka lyalingayo ku bulupegi abantu tebaali likola kulijjako kati bannafaamu abagezigezi bakola bagenda ne bafuna pulinti ezo ne bakola ebyapa najja n'ekyapa n'agoba ekyalo kiramba awo so kati Kalangwa y'omu ku bantu abakola ndowooza ekintu ekyo okugenda ku bulupegi bafunako ettaka eriri awo etanabafunibwako kyapa mu kutandika okugobaganya abantu emiranga gyali mingi era batandikira okufunira obutakkanya ne mukyala Nantaba kuba mukyala Nantaba yali ye minisita w'ettaka yavunaanyizibwa ku ttaka ate nga munnakayunga nga alina abantu yali wumane MP kaakati bafuna obutakkaanya obwo baasika nnyo omuguwa era waliwo mukyala Nantaba ne lwakubira mwami Museveni n'amussa ku ssimu nti muzeeyi abantu nga n'abatuuze bawulira nkajjukiraako anti Kalangwa yajjanga akozesa erinnya nti ye ava mu State House n'atigomya abantu nnyo nnyo kati gundi oyo Nantaba kyekyamukubya essimu so Kalangwa otyo tumumanyi era n'atigomya abantu ebbanga ddene n'abasiba baafa nga okufaako bwe kuyitidde ku ye so ebyo ne bibaawo kati Kalangwa kibi nti omuntu bw'afa kibi okusanyuka naye lubeerera munnaye mu butonde bw'omuntu ekizibu omuntu bw'akiwona tasobola kutakyekulisa kati Kalangwa mu Kayunga yali kizibu eri abatuuze abadde yafuuka kizibu kanso kiri kibadde kizibu yadde yafuuka kizibu anti abantu kibatamanyi ekintu kyonna ekijja ne kimala ku muntu emirembe olumu nga talina bw'akyetakkuluzaako kifuuka kizibu gyali kati ye Kalangwa
omuntu Kayunga badde yabafuukira kizibu ng'omuntu talina bwamwetakkuluzaako mu mateeka, talina bwamwetakkuluzaako mu buntu bulamu. Na ne mu mateeka byagaana. Kati ye Kalangwa. Anti abantu ng'agenda nabo ku poliisi, Kalangwa poliisi yagirina. Bwana nga talina omuwaabira. Era lumu yalinako obugundi n'abantu n'agamba nti ntomina kye mujjako mugende muwaabe wa Katonda. Akakiripo kaba katambudde nnyo abantu baakazi. Nga basindika wa Katonda. Kitegeeza wano ku nsi. Abantu ne bawaabe wa Katonda. Katonda n'agamba muddu wange saakusindika ku nsi kujojo by'abantu n'amuyita. N'amutwala. Naye nageze tunamufayo nga abemulugunya Kalangwa bangi. Koje gwe soko jje. Kuba Kalangwa yatigomya ekayunga n'ayitamu n'ebusoga eyo n'abayingira. Kuba nti ekayunga okukurosinga okuddaali ebusoga wangu nnyo. Yes. Yagenda yonna n'abayitamu n'abatigomya. Kati oyo mwami Kalangwa. Naye abaana be bayige buyizi ku bulamu kitaabwe bw'atambudde. Beebuuze abantu bameka abafudde nga bo bategeera ekayunga nawa. Ani gwe baali balabyeko omuntu nga bamwogerako ebyo kuba buli gwalabye asiiga akazigo. Either abadde alina kyafuna mu Kalangwa, either abadde mukwano gwe ng'omuntu naye nga tannamukosa. Bamwami Gashumba abadde bagira era biki naye ne Gashumba oli kaabe mukwano gwo n'obwo bwasobyanga omugambangako. Omugambe eyo nsobi. Kuba kati Gashumba ewammwe eyiri Kalungu tomanyi kibadde Bugerere. Musajja wo babadde mukwano gwo. Amazima abadde kizibu eri abatuuze b'e Kayunga. Ekyakimanyi. Era mutima gwo beera ng'okimanyi. Era gundi Gashumba nga gwaddatira okuba mu mbeera ezinyigiriza abantu ng'obalwanirira. Kyabadde kibi wadde tolina na kwogera. Wandize n'otuulaawo n'omala n'ogenda. Nojja kale munnakibiina wammwe mukwano gwo n'omala oziika n'okola ki? N'ogenda. Mulimu wetulizavinga okwogera kwaffe n'ogaa ero sijja kwogera. Olwakino ekiriwo osoma embeera. Omuntu ono bw'azza atambula. Kati oyo mwami Kalangwa. Kati Kalangwa ne tudda mu bukulembeze bwo. Kati yakoma mu kwenyigira mu gundi. Mu kibbattaka. N'amala n'ajja n'atandika okwagala okuinfluencinga obukulembeze. Akalulu akaleeta mwami Ffeffekka okuba kiyamaanyi w'e Kayunga Sserubogo. Sserubogo yali aludde e Kayunga bambi naye nga tafunanga mukisa. Abantu nga bamumanyi luutu eno baasalawo ne bamulonda. Abantu balonda Ffeffekka. Yali 220. 220. Abantu balonda Ffeffekka ne bamuwa kiyamaanyi bwa district. Bwe bamulonda afuna obuzibu nti gundi oyo yali ali mivuyo gy'ettaka. Kalangwa. Ffeffekka asuubiza abantu nze sigenda kwekubana n'ababbi ba ttaka. Ekizibu kye ngenda osooka okukolako. Sigenda kwekubana ngenda kubalwanyisa. Ne bambi Ffeffekka yali connected bulungi. Ffeffekka yattibwa. Ffeffekka yeetuga alabika embeera yamutabukako. Ffeffekka yattibwa. Nali mumanyi on one si bino nti mulengerera wala naye nga mulabyo bwendi muntu ku muntu. Kati Ffeffekka nali mumanyi tasobola kwetuga. N'omuti ko baamuwanika Ffeffekka tasobola gulinnya. Omusajja ali mu kanzu yake edde ku makyava ku saala. Bambi bw'afuluma ebweru bwe baamubakira baali bakimanya akeera ku makya subuhi yasaba 12 ku makya 12 kitundu we baamukwatira ne bamutuga. Bamala omutuga ne bamuwanika ku muti. Ebbanga limaze e Kayunga mwami Kalangwa abantu we baafanga obuvunaanyizibwa mu kitundu. Yabanga omu ng'ajja n'aziika n'okuleeta obugundi amabugo biki. Ate era nga gazitowa. Ewa Ffeffekka teyalinnyawo. Abantu era baasonga bubonero. Era ettaka eryali bagugula nnyawo n'obwo amaze okufa lyatwalibwa. Ekitegeera kati Ffeffekka n'afa naye ne tugamba nti asinga okusasula e Katonda. Ate Katonda ye lubeera alitaasa abantu be. Gana amateeka getuweekisayizinga ku nsi ffe tutula ne tugabaga. Ffe tugakola ki? Ffe tugabaga kyova olaba ffe tugamenya. Naye ye Katonda ayina obwenkanya obutaliiko sayidi atunanagana nedda. Ekirala ng'ovudde ku ebyo waliwo embeera eri e Kayunga. Mbadde nga nkigamba abantu. Kalangwa si yadde asoose okujja e Kayunga okubbayo ettaka. Waliwo munnamagye yagendako e Kayunga eyo. N'agoba ebyalo n'ebyalo. N'atwala ettaka ly'abantu n'asiba olugo. N'ateekayo ente ng'omutwalo mulamba. Ye teyafa kuba talina gwe yatta.
mulamu yes tuanti esawa zina yasigaza yenti ya dezuwera 50 ezo mwamukola kiba na Kayunga yo Kayunga waliwo omusajja mu nsuubuzi yava mu kibuga eno ne ssente n'agenda n'abba yettaka mu Lukoole era naye n'agoba abantu Kalangu enfaji yafudde naye bwe yafa mu mmotoka ye ng'avaayo akomawo bw'ati yatuuka Kampala abo bannakayunga ne wabaawo aladise yajja bwe baateeka Kayunga eyo n'akwatagana n'egundi ne mwami Kalangu teyalwala lwali olunaku lumu n'ayitamu simanyi bawa kaakati Kalangu abadde awangadde nnyo ku bikolobero byakoze lwaki kanzo buli omu lwaki ayogera ekintu ekyo yabadde awangadde nnyo ku bikolobero byakoze Kayunga okubanga abadde akyali mulamu ekirala Kayunga waliwo amawanga mangi Abanyankole gye bali Abanyarwanda gye bali Abalukwala gye bali Abakakwa Abasoga Abaganda amawanga gonna wegali Kayunga kakati abalulu tosobola kumanya olumbaganye wa ggwanga ki tosobola kumanya ggwanga ki leero olumbaganye kati kyekizibu ekiriwa ekiri Kayunga naye abaana bave mu kukudaala simanyi era bawoza simanyi taata affe yafudde si wakusondera bakkirize bagaane kitaabu yasondeddwa essente abantu bawaddeyo amabugu nalabaawo nga kitaabu yasondeddwa essente abantu bawaddeyo amabugu ekirala ettaka buli abantu bonna abakaanira ennyo ettaka buli lw'olikaanira ennyo omala n'olyebikka abantu bakiyige lw'ofuuka okufuula ettaka nga gola buli ttaka lirina kuba liryo olyebikka n'olibeereramu ddala Mukama agamba kale ndikuwadde n'alikubikkira ddala kati kyekyo ekizibu ekiri ku bantu ababba ettaka nga bo balowooza abalina amaanyi buli wamu ekyo ng'okimaze kati essaawa zino abaana kye bandibadde bakola abaana ba Kalangu kukwata bantu kubaddiza ttaka lyabwe kansi ettaka yaligula nanti mugenzi taata waabwe yaligula era bo balina n'ebiwandiiko ebikakasa va awo we bali naawe nawulidde bagala simanyi twaligula ku baana ba gundi twagula ku baana ba gundi naye abaana ba gundi be mwagulako ettaka sibaali tebawangalira ku square mile gye mwagula ekyo kye batagamba bantu kitammwe yajja n'agula ku baana ba gundi ettaka ng'abaana ba gundi balina eka 4 ebyo nga biriko abatuuze mwe mwagera ne muwooli sente ne mukola ekyapa ne mujja ne mugoba abantu ne mubajjako kitammwe ekyo kye bamuvunaana tebamugamba nti teyagula mugende mubuuza abantu bawali mubuuza abantu bawali mwagera ne mulaba oli ne mugula ettaka lyawana abantu babanga n'ekyapa naye nga si yaali ku ttaka eryo lyonna nti eka 4 yazibeera katya omu kaloli yakwata alina ekyawamu Kalangu yanoonyanga alina ttaka nti ani bw'alinoonya eri ku gundi nti ya famire ya gundi naye famire ya gundi yali tebamanyi na ttaka gye liri nga ye agenda nga bawaayo obusente ng'akola ekyapa nga gy'atigomya ekiki kati abaana ekyo batagamba bantu ng'akozesa amaanyi kitaffe tulina wano ettaka simanyi ziri eka 3,000 za square miles nga 3 n'omusobyo ezo eka ze muliko wagambibwa 2,500 eka ze muliko ezo mwagula omenya famire 3 kolowooza famire 3 za famire yabeeranga ku square miles kwaliko abantu kitammwe najja n'agobaganya abantu naye teebereza kati mwasengawo obusenzi we mweyagala mwe muteebereze nga mukedde ku makya omuntu najja n'abagamba mutambule mugende temulina wakudda kitammwe kye yakola abantu naye abaana balemeddwa okulaba naye lwakuba sibanenya embuzi ezaala mbuzi ente ezaala nte n'embwa ezaala ki basobola kuba na ndowooza yanjawulo eyawukana ku kitaabu naye nze ndowooza essaawa zino ak'enjawulo ne mulowooza ne mutereeza ekisooka kitammwe tewali muntu nti yamulumbye n'amutta kabenje accidenti emmotoka yiye naye okumanya Katonda yabadde amwagala bagamba nti emmotoka emaze okufuna akabenje n'ambyulensi eyazi yatuuse ku mafuta ne gagaana okugendamu bwe gagenzeemu negaana okubakitegeeza Mukama abadde yasazeewo dda nga yabadde asazeewo nti kyonna kikiri ono ye mutwala mukwano gwa munonyi kaave mu batuuze Katonda n'amukola ki n'amutwala naye
tulajanira kimu ab'obuyinza ndoza lutu eno mukole abantu bebajjako ebintu bya mugenda mutekeyo complaints kuto ifatolo mwina proof mutekeyo complaints mwami muwozi wavuddeyo okulaga ntokezaako okutereeza abantu beekayunga bayambi abantu bayamba oyinza okwakalanga mbadde mukwatibwa ensonyi naye yagenze naye ettaka ly'abantu gyeriri abantu babundabunda gye bali eyo bebajjako ebibanja byabwe bannansi ate era abalonzi b'ebibiina ebimu Kalangwa singa yajja n'ebyapa abantu n'abakompasetinga ttaka lino naliguze ndyagala naye obadde obeera ku kibanja kya eka 10 abantu beeyo balunzi babeera ku ttaka nga liri wanene ettaka lino ndyagala nti tukkaanye n'omuwa essente n'agenda singa tebayomba naye abantu yabagobyanga maki yabagobyanga maanyi alemezaamu nga n'okufaafa abantu balugulangamu n'obulamu bwabwe so kati mwami Kalangwa bw'atyo obulamu bwe yabukola ki bwe yabutambuza kaso kyekireetedde enduulu eno oba amazina embuutu abantu banywa omwenge nga babikidde Kalangwa tebakikkiriza era abamu bagenze n'okuzika kakasa nti Kalangwa aggweredde mu ttaka abasinga tebagenze kuziika ku nti nno bonna bamulumiddwa bagenze kakasa nti amazima afudde era aggweredde mu ttaka abaana bye boogera ye abadde mulungi eri famire ye mwabadde mulungi ababbidde buli kirungi n'akibaleetera mwali mulina okukaaba ensonga n'okumwogerako ebyo naye temwandaestimatinga bulumi bw'abantu bw'abakozinzeeko kanso talina bintu birungi byokka byonna byakoledde Kayunga Kayunga talinaayo kirungi kankuwadde ekizampu Kayunga we yalonda omukulembeze waabwe chairman wa district Fefeka Kalangwa namubajjako kigambibwa yali musaale mukulaba nti obulamu abuvaamu Kayunga bwe yacha ku makya neeronda nga yavuddeko nakwedde wa chairman wa district Kalangwa nga amaanyi yakozesa amaanyi okukakasa nti obuwanguzi bwa nakwedde bumugibwako ne bateekawo NRM awo bwe bazze kalulu akawedde kulonda Women MP yasimbawo muwala we Kalangwa n'alwana obuwanguzi bwa bannakayunga abutwali era Nantaba yataasizza n'agamba omuwala ono atuwangudde nakwedde gwe babalangiira naye Kalangwa tugenda kuba buwanguzi buno era ne bavaawo bubi so kanalabye abaana ba Kalangwa bawuza era omukyalo oyo Nantaba ne muganda Ismail era Nantaba n'akola atya kitammwe ye yaleeta obuzibu e Kayunga mwe mulowooza Kayunga yonna mubadde mu Kalangwa yekka lwaki Nantaba gwadalina naye obutakkaanya